badde waleeyo ndoze twali tunabyogera ne maama nayise Masaka eyo nentuka ku mboozi ya Nakayiza prosi jitayogera omujukidole wa faza wali munyendo ya posting abantu abangi baserebu webala Masaka bana banyumirize embozi ninganye ngeje eri mufaza saga jigenda munyo kuba abantu bakokera nnyo bafaza bakokerera bamukomerera nakyo nabye Nakayiza enjo agitunda kiri nti Nakayiza yakula ne faza ngabo Uganda wadde teyali ba Uganda naye nga bomanyi mu Buganda muba ba Uganda ku kyalo kati Nakayiza nti yefulira faala ku nju kati Nakayiza ga enju yali yange gye byakiro manyi nga Nakayiza bagambye ngenda fulumya ebintu ebirala bingi ku bafaza naye nga baali bikwano gye just abantu batula ne bagamba manyi kye tubatukola Nakayiza ono tule enju tujimulekere mwalaali bintu byansi Katonda yagaba kati gwe wabijewa Masaka wasanze Nakayiza tonyinya bintu bya father byagambye si father yagambi togoberedde pulira story linga father yagikwadde ate nze mumanyi olowooza abeera bungiriza sobola bangakoze nkubuulira naye nga kyenajjeemu ekikulu waliwo omugagga omu ku be yayagala eyamuwa pulaani yefuulire father atwale enju kakati ne baŋŋamba nti neera enju yamulemeredde agitunda naye Nakayiza ontu tebamumanyi tugende ku mboozi endala eri mu layini y'emu lwasa alemeddeko alina okuwaza zali kale omwagala tewalaba lulinga amugambye the most beautiful woman ono kakati ono Nakayiza gwe tubadde tugamba kakati namanyi omuntu ayageziwala mu bizinesi nga Nakayiza mugezi muzibu ekirungi yetondera faada katuveewaawo kubanga ebyo byaggwa nze nasanzeyo kiri kyeŋŋambye kyenasanze ono lwasa bannamasaka essaayo nabeesunga zali omwana ow'eddinda ne Fort Portal ne Coast of East Africa aggukeko Masaka naye anaalaba tugende mu maaso wadde tafuddeko ku byazali byamugambye njijako akamanyiiro naye kiki oli yagenda waayo ebintu bya lwasa bino bizibu namukubiddeko ne mubuuza bintu bino biri bitya ngamba ndi ku airport manyi muna business ndi busy nnyo nanje njagala nja bikunnyonnyola naye bannange omukyala atiyagala emiliyoni 24 mutaano berazi mulekeddezi wa mugagga omu mbwekyo bwekityo n'agamba emmotoka oba twala emmotoka kikozi Makex yatwala 2 nti olaba n'abatanzi yatwala Prado yatwala emmotoka 2 naye gwe bamala ennaku 365 zokka mulaafu naye nabadde nfumiitiriza dola mutulimbanga buli bintu netwagala lwaki mbadde nzira bintu byange nentunulira omukyalo ono enjo yalabbi ngeri yali awaana mu lwasa n'atuuka n'omusuubiza ekintu abakyala kye batasuubiza okuzaalako eweeru nti zaala siina buzibu naye n'otaweza namwaka bulungi nedda munaye aba muntu kubanga abakyala bannyo gye bali bafumba si bonna kati oluusi munaye ogwabugwi ku muntu mukyamu n'abakyala amanyi obbagwako eyo nebabakomerera katuwuliriza ebintu bino lwasa byeyo manya enjo byeyogera ne lwasa nga bwamuwaga n'ogamba nti bino ne biggwera mu tiyazi sepulya sinakikkiriza kuba byagenda okuba bino nali South Africa enjo alabikanga omuntu omugonvu nakakana biki negwe kamu omumanyi tebaba bangu nabo tuddewo tukomewo tutandikire ku kamu sooke tulabe enjo ono ebufumbo bwe wakamalamu omwezi ogwo kiri kitya wakumalamu myaka ye wakulwawo olina abaana bameka nina bana 18 muba maama bameka ate jagala 3 muba maama bameka bali abaana gomanya nina 18 bamama wawe manyi n'okubayirabira kati mugole enjo bwe byali biriwo omwami ng'abyogera gwalowoozanga otya ebya Nabatanzi omwami alina obuyinza nga ye yayagala omukyala okwogera kitya omwami alina obuyinza ono yampa obuyinza bwonna n'okuwasanga bw'oyagala okukola byonna byejagala abaana ogambe kulina 10 bameka 18 mbula 12 abaana bazaala zisina buzibu ogenda bazaala ate bwana batabasobole anti nja kuteesa naye mukole mutya tuzaaleyo mugenda kuteesa segwerawo omuuza tegeza okukkiriza talina buzibu ono bwemba nakkiriza emikolo okufumbirwa omusajja kati lwaki mubasiga ne bwafunayo omulala amuzaalemu abalala ne bwafuna nze nasangawo Nabatanzi nasangawo maama w'abaana ow'e Masaka kati lwaki mbaŋŋaana ono omwami yabagamba
si busabikola mu nkiso omukyala nambala musiibula nkugambye bannange naye nawulidde bawuliziganyiza kasimu ne bateesa ku byokuddingana bangi banga bejjidde kisoboka twali kyasoboka mu byonsi muno kati olwo nga kyali kiki kiri bibaamu ndowooza omuntu omu ajjamu buli omu ajjako waya mu ngeri ye mala ofuna ku gaasi nwa nange nwera vip onywa amaziga n'owuliranga byonna byonnozza engulu ngaowuliranga alina ne sente mu nsawo n'owuliranga kyekyo ate kakati gyemikisa munange awenwere segyokoze nywa nnyo bannange bewalekegoma bagamba omusajja bannange kati bannange ebyo byonna nga biyaawo Frona yagenze wa pasita Bugembe eggulo Frona omutegedde yafuna accident kiŋŋambe neŋŋamba munaye obadde tosaba bulijjo mukama bwe yakusesemira ogakanzije mbadde nsabire lwakwate mubeera naffe yatusanze awo manyi Bugembe etasosola singa how I wish amadiini gonna ku nsi nga teri asosola linne waalyo ne mubeera nga mukolagana kuba Katonda y'omu naye nosanga omwavuma munne mawulira ddala muli nga tuli mu budde buno obwakalema kisiibo by the way kitugendera bulungi abasiraamu bali mu kisiibo naffe tuli mu kisiibo ebintu taratibu Frona neyenenya nnyo mukama ngeyajja mwadde chance Bugembe n'atusabira nina essaala gye nawulidde gye nasanyusikidde buli akuloga buli atakwagala buli akola ki mukama akimanyi era alaba era nga bw'oyogedde era alaba sit back relax God is in control bw'ogaana otegera essaala eyo bw'otyo bw'olifa katulabe Frona. My first time seeing you. You're welcome. Thank you, Pastor. Can you give her a good church welcome? Marching of Lawrence. Osagerwa akabenje tosoba bulijjo mukano bulijjo nsala naye ekyawukana mu kifo kino egenderere kikaliramu temutera mukubeerayo munnange kuba nti leero munnange neetujje atulabiyo ebyenjawulo ebitali nnamirembe nja kwebaza embeera gyensikemu angi abafudde naye nzaani lwaleero tomukiri wayiga mu akabenje nayigye nti Katonda mubutuufu buno bw'amagulu bannange nsikiriza nti Katonda akyalina ensonga yabukiina okuba omulamu. I want you to take a back seat. Galimukama byonna obimanyi eyankyawula omumanyi eyanjerega omumanyi andoga omumanyi enteesezo obubi omumanyi byonna byempitamu obimanyi nkolimira omumanyi oyo musumba Bugembe wa bulijjo tali yambala ku suuti ayambala nga muntu munne gwasabira afe naye alina kyeyasabye ngamba nga bwe mbasabira muzaale mbasabira mufune obufumbo nange mukama nkiriza myaka 37 sina addo mubeezi n'omwana yetaddemu naye yesabira obambi afune naye omanyi nti omuntu asabira abantu ne bafuna ate neerabira okwesabira naye Bugembe ono laba tanatuuka bwagazi kwagala kubanga abamweyunira bangi naye kati alowooza bwe nafuna nenfuna ono ayinza okundeetere owange alifuna luli kyalifuna kakati bwe tubasiibula katuleke baganda baffe abe South Africa nalabye abantu abagala bukedde abantu ba Middle East bakadamu United States of America Europe naye ate South Africa nomanyi abantu okulaba TV olio ngambye kagundi kange kano ketulabira
kamenyesa kati ntumyewe Kampala jja kandeetere nobeera Uganda nga TV labira yonna kale kakati Mighty TV tukujukiza nnyo tutagenda maaso ne Easter promotion yakwata kavuwe wangulire kasente weekali kibeeremu era nga tugamba byonna ebyokukola obimanyi ali ku kamera ye Frank producer Justin Nakagwa ate ku chuma kuliko Dennis Mukisa yenze namala owembwa Josephat Seguya Paris akumi atakumira mpera. Good morning bana Uganda mwenna nsanyusa okubalaba nsanyusa okubawuliza mwebale kuba wamu naffe covid atuyisiza bubi naye tukyebaliza Katonda kubasobodde otukifiisaamu Bukedde TV mukulu Seguya tukwebaza okuba ng'ozze okutwegattako ate okutumuuzaako n'okutugatta ne famire zaffe eziri e Uganda nze bampita Kasolo Ntakisebaggala nzaalwa y'Ebuloba okola ki South Africa? Ndi musajja musomesa ina ne company nursing school. Maze emyaka emeka wajja? Nakamalawo emyaka 14 ndi mutuuze kati ndi mu South Africa. South Africa Pretoria tulina mukulu Kibombo naye nze nkulira akatundu akayitibwa Bossman. Zambita B-boy Mutogo ndi muyimbi akuba raga oli omutemu ennyo ennyinyi eno nina bizinesi ya mukama wange mwentambuliza ndi mukozi ate ndi muyimbi bwe bituuka mu bino ebintu mba nkuba raga mu mbeera yonna bampita Midukeda HM card okusinziira wano mu kibuga kya Johannesburg South Africa era nga mbakubira omuziki omukambwe ennyo olugambo mu kyenkya Set Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road maaso g'omuzikiti esimu noti 772 883 noti 7 buli mu VIP mbulamu bwe era weetaaga kisinga nywa VIP water purity to the last drop. ekyenkya kikutuusiddwako. Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. Yes, pay all your utility bills conveniently today only using Airtel Money. Airtel Money, simple, instant, secure. Airtel, the smartphone network. Sam's crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and vinegar, chili, tasty tomato, and more. All available in your nearest shop or supermarket. Sam's, taste the difference. My son, I don't have a bank account. Because you wait for tomorrow, I go look for a bank. Mama, now wait, no need. Just dial *247#, enter your details, and open an Equity account. Got it. *247#. Equity. Managing a rental property can be complicated, but it doesn't have to be complicated for you. Let us handle everything. Visit us at Naylor Delight House, 4th floor, HD45, or visit www